wange nze Specioza nakku Nalongo. Specioza nakku Nalongo. Omwaka sigutegeera. Mange mwe yanzaalira sigutegeera. Sigumanyi. Abaana ninawo abawala 3 n'abalenzi 3. Abalala baafa bali mu ttaka bonna 4. Bana baafa. Taata w'abaana yafa dda. Wange. Nali nkwata enkumbi nga nnima mu kyalo. Nali eyo Katulaga ewa kitange nga gyembeera. Nasooka kuba wa jjajja wange azaala maama bwe yafa ne ŋŋenda wa taata wange ne mbeera eyo. Gye nava nfuna omusajja Fumbiro. Tujjukizeemu nga gye wafunamu omusajja oyo mwasinkana mutya? Bandabira mulabire. Bandabira mulabire. Ani yamukulabira? Yamundabira mukamwannyinaze. Mukamwannyinaze. Yamukulabira. We yamukulabira wali olwedde nawe omwagadde banaawe naawe wali omwagala? Nali namusiima ne tufumbirirwana. Gwali mwaka ki ogwo? Sigujjukira. Osooka kale lwenji ago mwaka ki? Sigujjukira. Wali mu kyalo ki? Ewaffe gye banzaala Katulaga ewaali taata wange. Kuwa taata kwegamba waliwo omukulu waffe gwe yali asoose okuzaala. Naffe taata waffe maama yatuzaala. Taata yali mutembeeyi. N'amusiŋŋaana eyo gye yali ewa Jajja ng'avudde mu bufumbo gye yali ey'essango. Naye nga gyali gye yamusiŋŋaana n'amwagala. Kwe kutuzaalayo. Yatuzaalayo abaana 2. Yatuzaala 2. Mwannyinaze yali anzirako yafa. Yatuzaala 2 baana 2. Mwannyinaze yafa yali anzirako. Nensigala omu. N'abalala be yazaala eri maama wange bonna baafa. Nasigala ogwo mu nsi omu. Oyo mwannyinaze yalwala. N'alwawo nga mulwadde. N'afa. Bali abalala abeeri abeeyo e Busega nabo baafa lumbeerwabwe ne mukazi we. Wange. Ndeebereza naye nga maama wange yali agimanyi. Emyaka gisukka. Oba giri nke 10. Giwera ndowooza. Kubanga nze ebbaluwa y'abatiisimu mange gye yankwasa gye nasigaza. Kati Jajja eyali taata w'abaana bo yafa mwaka ki? Oli yakumanyi. Nze nali nanoba mudda. Muwala waga yafa 9 Taata yafa yanywa ddagala. Kuva 9 Jajja kuva 9 toddanga mwamufunawo musajja munabi? Nali waffe wa mmange nga mmange akyali ku nsi n'embeera eyo. N'embeera ewa maama wange
Nembeera wa maama wange, nembeera eyo maama wange nasanga atunda kirabo, nange nampa we nazimba nembeerawo nga nkyali, naye nga sikyegomba nnyo byabasajja bakwana, omusajja nakukwana ng'oli awo wammwe. Ate maama wange yali mukambwe nga agamba teyajjirira mmwe mumwagale. Nafunayo omu ne mbwagalako ebiggwa, naye Katonda nannyamba ne siddayo kuzaala, nali sikyayagala byakuzaala. Yali alina mukazi we naye baali tebazaala era nze gwe yandizaddemu nali saagala. Nali saagala kuzaala nakoowa okuzaala kubanga bwe nava mu bufumbo nze nina muwala wange yafa, mwana wa baaba wange, ne ŋŋenda mu ddwaliro nga bw'omanyi amaka bwe gabeera ag'abasajja, saavaamu nga njagala, navaamu bato abo. Waliwo abalongo naleka baabo nnyo bubiri, omusajja ng'afunye abakazi kitaata waabo ne bantuusa ku kizibu, ne ŋŋenda ewa mmange nembeera eyo, nembeera ewa maama wange nga nkyali, naye saayagala kuddayo kuzaala kubanga bwe nagenda mu ddwaliro oyo mwana wa muganda wange nantwala mu ddwaliro, dokita nankebera nga mulimu amagi nampa eddagala nga nkyazaala. Yampa eddagala nenkomera ddala. Nali nkyali naye emyaka sigimanyi. Yansanga waffe we yankwanira naye nga maama wange mukambwe ate nga nange saagala, ne mukoowa. Nga nsula wa maama ku nnyumba, ku muzigo eyo waliwo ekiyungu nga kwensula, nga kuliko emizigo ebiri. Bano waliyo mutabani wange omukulu eyafa kweggamba, gye nasooka okufumbirwa njagale taata waabo, omusajja gwe nasookerako. Owa maama wange bwe nali nvudde mu bufumbo nga nsula mu kiyungu, nga maama wange atunda kirabo, nga maama wange mukambwe yali atunda kirabo, omwenge. Yali akyali mugumu ku maama ng'atunda mwenge, nga waliwo n'abazzukulu abawala, naye maama wange nga mukambwe, nga mukambwe. Nembeera awo. Omusajja oyo eyajja nga mwaniriza yajja atya era yasinziirako ki? Yajja ng'anywa mwenge waka, naga nti nkwegombye, ne mugamba ndeka. Maama n'atandika okuyomba nti si kye kibaleeta okunywa omwenge. Yali atunda nga waliwo n'abawala naye nga makambwe, nga tayagalawo basajja kwepankira na ku bazzukulu, baali basoma naye nga mukambwe. Nansula omwo mu kiyungu okutuusa we yampaako akabanja nenzimbawo ennyumba yange. Kati maama nange nentandika okutunda otwenge, nga ntundira omwo omwange mu nnyumba. Maama we yalwalira bazzukulu be ne bamutwala eyo e Kampala, abaayo mwannyinaze okumujjanjaba. Maama we yafiira, yafiira eyo Kampala, ne tumuziika eyo Ssango.
wali nga tannafa oyakuwa akabanja nondandika otunda omwenge ne banzimbira ennyumba. Waliwo mutabani wange omukulu yandeetera amabaati eyafa, ne banzimbira ennyumba nembeeramu nga nze nsamba ettaka, nasambira ettaka nembeera awo mu nnyumba yange nga wentundira otwenge. Maama naŋŋana naawe tandika okutunda otwenge. kati okutandika otunda akenge ngaate waliwo oli omusajja yali anywa omwenge nga ajja akukwanakwana weyakufunira ate ode mamu yali amudaanye. Maama wange yali tayagala ebyo, nange nga sibyagala. Aliwawumukkiriza otya wali tobyagala? Sitaani bwatyo bwajja. Sani yakulumba Nali njaali naye nga sikyayagala byakuzaala, kubanga muwala wange oli yantwala ewa dokita, yafa bambi. Yantwala ewa dokita nankebera nanga nti ono muyita otya, nti maama naye nga ayina amagi, tumukolere amagezi nkuwa eddagala olinywe, kuba nina ekimbe kye nali ndwadde nga nvudde ewaabo ekibi. Nampa eddagala nendinywa, amagi ne gasiriira. Yagaa nti eddagala lyenkuwadde lyakusiriiza magi, tojja kuddayo kuzaala. Nenga nti Katonda yeebale. kati jajja awezezza kati oli myaka 10 Era ngiweza ne buba neegisobamu. fudde mu nswabi yakati owezezza oli mu myaka 10 ozootya okuba ngaoli mu kibuga Ngi ozootya okuba ngaoli mu kibuga muzize najja mu kibuga nava eyo ettiribogo Eki? eyo emukyalo eyo emuduumu bowulirayo ku lw'emitiyana. Kaakati nga gyembeera, kaakati nali nnoga emmwanyi baazimpa awaka nga basimyewo ekinnya ky'ekitooke. Kati bwe ndagenda okugira bwe ndi nsimattuke engwe nengwa mu kannya, nembeera bubi. Kati waliyo ayina essimu yaabo n'abakubira nti maama wammwe ali bubi, yagudde mu kinnya ekyekitooke, n'agira omugongo. Nali nnemeddeyo, oyo nanga nti jjangu nkutwale, nandeeta nembeera eyo Nansana. Waliyo muwala wange Nakato, nembeerayo okutuusa lwe nawona. Bwe nawona waliyo mutabani wange yali akola ppate ya mwana we egindi ewamala, neŋŋenda ne tubeera ku ppate, ate nensigala nembeera eyo, nembeerayo nesidda mu kyalo. Nenabeerayo ate nenvaayo neŋŋenda eyo emuyomba, eyo yaziikibwa mwannyinaze yali anzirako, nga waliyo batabani baffe be yaleka. Nembeera eyo n'omukyala waffe. Kati nno gye ndava nga ndi mulwadde nenzija eno ekawaala, nga ndi mulwadde ono nandeeta nensulako mu kyaki yaabwe mwe basabira ono wangi ono Madiina. Bamutuuma Madiina, yali Oliva ayalokoka ne bamutuuma Madiina. Madiina nanteza erya Oliva lyamuvaako ery'obusomi, kati ye Madiina. Madiina lye bamutuuma. Obulwadde okuggyako zaalusaaza ezo n'amagulu gano kati agannuma, byebyokka, sirina ndwadde endala. Ekirwadde nnyina zaalusaazi, ze zinnumira ddala, nempulira bubi. Zaali zintandise n'okunsesemya omusaayi. Ne bandagirira neyo ewaffe abatambuza eddagala nengula, ne bandagirira ne kaamulali ono omubisi nga mumira, nenfumbanga ne ku kigagi nenkinywa. Kati bwe nabeera eyo ewamala ne bantwala ewa dokita, nampaaka eddagala amakerenda nga gemmira nensiriikiriramu
era naano mbadde mmira ku makerenda nensiriikiriramu nendya ku mmere kirwadde jjajja bangi omwana wa agamba olina ekirwadde kyakyo taagala kwogera ekirwadde ekyemmeeme emmeeme nena nenfuluma bwe nti nenfuluma ekintu nekifuluma bwe kiti naye nga sikima kati jjajja olina ekirwadde ekirala kubanga muwala wagamba olina ekirwadde kyataagala tugamba olina ekirwadde ekirala kyotagala tugamba sirina kirwadde kirala sirina kirimu sirina kiki ate ekyenda muwala wekyagambye kiri ekifuluma eri emabega kisoko kitunyonyolemu kifuluma mabega ngaokolaki nga nfuluma ngaofuluma ate nekiddayo naye nga kiringa kinyama eno waggulu wenfulumira kijja buli kaseera buli ogenda emmanyi ennaku zino kikendedde ate nekiddayo nembeera bulungi nenfuluma kyatandika mubbanga ki kyatandika nnaku zino sikirwalanga sikibeeranga kiriwanga kyenda oba kyenda oba kiki eri emabega wenyini muwala wagamba awoka naye agenda tunyonyo muwala wagamba kiringa kyenda jjajja bangi kiringa kyenda muwala tugamba kiringa kyenda nze nfuluma naye nga sikimanyi nti oba kyenda oba kiki kakati jjajja nga kyembuuza ezisinga okunnuma n'amagulu okozesa ddagala ki kwalusa nali mmira makerenda waliwo ge twagula amakerenda ngembadde mmirako nensiriikiriramu nembeera bulungi naye nga zinnuma eyo gyembadde nga nfumba n'ekigagi nga nakyo nnyo nembeerako nensiriikiriramu naye bwe zitandika ne bandagirira ne kamulali naye nemunywa naye bwe zitandika okunnuma nempulira wano nga wambabuukirira nentandika okuseseba nga nompulira bubi zikeeta zitakula wano ana nga mpisibwa bubi zinnuma nga zitabuse nesaagala kulya bangi embeera y'okusula osula otya eneeba osula otya osula walungi nsula walungi ndafuna omufaliso gwensulako omulenzi yagugula ani agula mutabani yagugula n'aguleeta wetaaga kitanda bangi wetaagayo kitanda mba nkifunye naye kati sinnakifuna ekitanda sinnakifuna ekitanda tebannakigula ekyetaaga bwe mba nkifunye nkyetaaga nsaba kumpa kitanda nsula ku mufaliso wansi sirina kitanda kyensulako kuba abaana tebalina ssente zigigula kati abaana sirina ssente bagigula kati mumbeera ey'okulya olya mmere kikaki tokati gwomugo omukadde olina kubanga ku makya ogenda nnyo mata egali sigayina kowola abantu bagakola sigayina amata agenywa ndya binyeebwa bwe nfuna akanyama nga nkalya bwe baba bafunye ssente balya bakagula nga nkalya akanyama nkaagala nkalye n'akawuuta bwe nkafuna akalya nabali bampa munnange oli mumbeera nnungi oli mumbeera nnungi jjajja wetaaga oyambibwa neetaaga okuyambibwa sirina buyambi
neetaaga okuyambibwa ebirungi ndye oba tutanywe nsule bulungi bannyambe nsule bulungi mbeere bulungi n'okulya ndye bulungi emmere nnina naleeta amatooke naye kaakati ebyokulya nabo ssente baga nti tetulina bulungi bwe baba bampaddeyo bampaayo ku ssente ogula kasukaali okunywa naye ng'ekinyeebwa tokigula ne mukeneneeni naye akava akalungi nga sikayiina nanteza madiina ndi muwala we mama wange mulwadde wa lusa zimulumulusa asesema n'omusaayi zimuyisa bubi ate nga nze eddagala nyina eddagala lyengula naye lituke we liggwawo nga kiddamu ate nga siina ssente zinaabeerangawo nga ngula ddagala kati ekyo kati we bandagirira ku Uganda ne muwa kati nnaku zino bandagirira lusennyente lw'amanda lwenyinyika n'ensengejja ne muwa kubanga kati ssente ezigula eddagala sizirina alunywa bangamba alunywa alina ddunywa bunywi nga bwonywa amazzi kati ennaku zino bwe muwaako kubanga kati nange siina busobozi bugula ddagala siina ssente kati nkozesa ebyo bye muwa era wati wadde mbimuwa era asesema bimuluma naye ate nga liri eddagala bw'alimira ndituke ne limuweweeza nga aba takyasesema ne bwali emmere naye kasita liggwawo ng'ekirwadde kittuka kati kiri anti kati omusawo yaŋŋamba nyina okugulanga eddagala buli lunaku kale wiiki luvannyuma lwa wiiki nga tumuwa wiiki oba kitwale omwezi mulamba asooka alabe kati ye nga yaŋŋamba emitwalo 25 okulaba nga tulaba asooka amire n'okunywa esirapu alyoka alabe naye nze siina nange busobozi nange siina busobozi mukama gw'anaaba akutteko nga bw'alabye ku maama wange nga bw'amulabye muzirasa yenna asobole omuyamba anaaba atuyambye katonda anaamuwa omukisa n'ekyemmeeme kubanga yaŋŋamba amaze omwezi gumu nga ŋŋamba ng'afuna akantu akafuluma emabega kati nze we nagenze ne mbuuza ku bantu abakulu ne baŋŋamba emmeeme y'emabega evaayo kati we nabuuzizza ku bamu ne baŋŋamba nti kiba kyenda kivaayo naye ate bw'omutwala mu ddwaliro bakisala ate si kirungi kusala kubanga baba basaze kyenda kati ne baŋŋamba ddagala lya abo lyeri biwonya tebaŋŋambye naye baŋŋambye eddagala kale nga nti Ganda era lyerya abo egganda era lye abo ne baŋŋamba lyenyina okgenda n'embuuza mu abo ba abo mbalukwaga abo naye nga bobamanyi abo abasajja ba ssente nnyingi kati kyekiriwo nze sikitunulira kubanga ye bw'aba agenze emmanju abeerayo bw'omunadda n'aŋŋamba oluusi kiyinza omusiba n'amala ennaku nga tafuluma nga kimuluma nga ekivaayo kyokka nekifuluma n'amala ennaku nga takyafuluma nga ŋŋamba kimuluma nga ty okuddayo naye baŋŋambye kiba kyenda we nabuuziza ku babimanyi ne baŋŋamba ebeera mmeeme y'emabega kiba kyenda kiba kyekifulumayo era abakimanyi kati wabeerayo eyo alina ku buyambi ng'akimanyiiko asobola okumuyamba nga mukadde wamulabye atuyambe enamba yange eya Airtel eri 0750 eri 0750 89 36 43
eri 0750 89 36 43. Nkale ya mama wange nange saagala asule wansi. Mama wange naye njagala abeere mu mbeera ennungi naye obusobozi nange si buyina. Ate kati nze muliko ate nga n'abalala nabo obusobozi bwabwe butono. Kubanga oyinza ogamba ne tunoonye ssente tugule ekitanda naye ng'oli agamba nange sirina ssente. Naye nange kati ndi awo ate sirina we muleka mu nju. Ntetenkanya njagala asule obulungi naye mama wange njagala abeereko mu mayumba amalungi naye obusobozi si buyina. Ngenda tandika nsiika paani nga bwemutambuza. Oba aguyina omulimu nga nsobola okufuna ku ssente ezitegeereko okusobola okuyamba mama wange, kubanga nze ekiroto kye nnina njagala nfune ssente, mukama ampe ssente. Ndi mukyala mukkiriza, nsaba Katonda ampe ssente nfune kapoloti nzimbire mama wange mujje mu muzigo, kubanga kinswaza mama wange okubeera mu muzigo. Wabeera waayina omulimu ogw'essente nnyingiko nga nsobola okulabira n'enseevinga n'enfuna akasente n'entereka n'ensobola okugulira mama wange kapoloti n'omumuzimbira n'emmanya nti mujje mu muzigo afuna w'abeera, kubanga kinuma mama wange okubeera mu muzigo. Kinswaza, kinnuma nnyo. Nanteza Madiina.